ekiri e Masaka kifumba mutuku akasiki katandise dda Anita Anet Amongo speaker alajanidde Bobi Wine mukwano gwanga mpuliriza ebigambo bimaze okubeera nga bimuggwa ku matama America n'abakungu abalala emaze obbakubako natti kati atenga wenjogera mukwano gwanga mpuliriza akatambi ak'entiisa kamaze okubeera nga kafuluma engeri kitaffe Ssaabasajja Kabaka gye yawambibwamu ani yali abirimu Charles Peter Mayiga kaakati nno mukwano gwange linda owulire muta yetta yeka mabike kyekimu kidandala tosobola kubanga olire ebirozo ebifaanana ng'ebyoyo n'ogamba nti tewette kati mweteekamu emiguwa gyammwe mugwomu gwe mwekwasa kati oyagala kuŋŋamba nti nupe yabatemula yabasangawa bano abavubuka bazze jjojjojjo nga mubadde dda mu byobufuzi dda mwe mudde eno ne mudde eri ne mupangira Museveni ayitawo atya wano kati okulonda we kutuuka ne muteekawo bukundikundi bwammwe okusobola okuyambako Museveni okuyitawo kati we mujja ne mujja bikemiko byammwe era gundi yakozebwa ati gundi yakozebwa kati njagala kugamba ssebo mukulu mukaako si bweyogerera obwakabaka bwa Buganda kimanyi ti mwerimbikayo kuba buli alemererwa ebibye yekweka mu Buganda mbusimaye mbu bano bavumye kabaka bano bakoze eki mbu we boogera ku mpuuga mbu bavumye kabaka akakundi kabo mbwe batagala mu byobufuzi mbwe boogera ku mukama waabwe empuuga mbu oba ovumye kabaka ati njagala kubuulira wekitiibwa muki ani yakuwa ekitiibwa owekitiibwa mukyani ekitiibwa okikolera ekitiibwa kiba andi buno enkola gye mubadde mukola mbwe wekweka emmengo noyogera ebyo newekweka andi Muganda mwemweka Abaganda abali wano ye njagala kubuulira kabaka yabawadde olukusa anti kakati teri abalumibwako abo naawe nkugambye abo tebalina makulu nga bo bala bafaanana akivuma ekipolitikalize walolabe beeripa ku buli ajja oyo nze mulese oyo Kyagulanyize mulese gwe n'omuleeta ate gwe n'otereeta nosigalawo ng'okaabiri olaba onewunyisiza nanyo tontekanga mu discussion ezo ziri shalo n'abantu ngabo atunuulira amayumba mbu bazimba amayumba iyo wagizimba ne bagikoona neegwa wansi ku ttaka kati abo Museveni bw'abawulira nga Uganda etandise omuwoomera naye njagala kubuulira nti kati abantu balabafumu babalengera ne bwe munaatuula emirundi 100 nze njagala kugamba ne bw'ogatta Obuganda bw'obumyunga 100 tebusobola kwenkanya pologama nkugambye kano katandika butandisi President Kyagulanyize mu mitembo kino kyakoze Mwami Museveni agenda kubeera nga afa akirojja amawulire gabadde gakamala okubeera nga gafuluma nga gamaze okubeera nga gakakasibwa nti Anita Anet Amongo ayina amayumba e Bungereza kati eggwanga eri America ye mukwano gwange mpuliriza nalyo lisazeewo n'abakungu abalala bana balambirira okubongerako natti kakati n'ebigambo byebyo kyokka nga amawulire ag'omunda galaga waliwo generaali abalala essaawa yonna kigozi ampuliriza twolekedde akatambi ak'omutawaana ak'entiisa Ssaabasajja Kabaka mwe baamuwambira bwe yava e Bulaaya n'ajja ku kisaawe Entebbe teyasukkawo ani yali ali mu lukwe lwatandika lutya bannange ali luddawa kakati magezi ki agagenda okubeera nga gasalwa Ssaabasajja okununulwa wabula baali baamuwambako dda Obuganda nga tanabana kubeera nga mukwano gwange afuluma ebweru wa Uganda era akatambi kalaga omwezi gwali gwa January Ssaabasajja Kabaka obuyinza we baabumuwambirako ani yabuwamba ebigambo bitiisa ebigambo bya nnaku kakati mukwano gwange mpuliriza nakugamba ku AKTV video soko juwe ekigalo tusumulula omulundi gumu ng'omaze okubeera nga ogiwa ekigalo tutambula na Haji Miti musomi wa Dduwa Kayingu bw'obanga oyina embeera yonna ekusumbwa ennamba gy'olaba wesembeyo 15 ye ya Haji Miti ono yajja okusumulula ku mugwa bwe kibanga abasawo bakulemeddwa kakati era ennamba gy'olaba endala ya WhatsApp teekako oluyimba lwa struggle oba olubanja Kabaka tujja kuluzannya wabula nga sinatwala mu katambi kana akakambwe ennyo mukwano gwange mpuliriza akeeraliikiriza ebyenda bibanga bikutokota mangu funa ekimyu weesibe kubanga otwolekedde mukwano gwange mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa kaakati nno kansooke nkuggyeko mu bubaka buno katono nnyo nakugamba nti ennyimba zino eza struggle tuzaagala nnyo zituzza engulu naddala kati kakana akatambi ke tugenda okulaba ak'entiisa akeeraliikiriza Ssaabasajja biki byaliko e Namibia amaziga miranga na biwoobe Songa
songa songa songa mbele, songa 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 mbele, haya haya waya waya, kazikeza kazikeza kazikeza, songa 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 mbele haraka sana. Our power, people power, people power, our power, people power, people power, our power, people power, people power, our power, people power. Wajirani, 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 sebo wajirani, 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 sebo wajirani. The Constitution promotes, protects citizens of human rights, freedom to vote a leader. The Constitution promotes, protects citizens of human rights, freedom to vote a leader. People power, our power, our power, people power, people power, our power, people power, people power, our power, people power, people power, our power, people power. Songa 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 mbele, songa 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 mbele, haya haya waya. Gwanga lya America, gwanga Uganda, Speaker Anita Amongo, Jeno Erweru, ampuliriza Mary Goretti Kitutu, Agnes Nandutu, amawulire gamaze okubiranga gakakasa nti bano eggwanga erya America limaze okubagamba temuddangamu okulinnya eno nsonga ki kakati bano ekibalanga kubeera nga balya enguzi mukwano gwange mpuliriza ku bantu ba wansi nga bulijjo bwetujjanga tuyimba era nga bwolaba Mpuuga bwe yakola nabba ssente miliyoni 5 birambirira enguzi ewedde emirimu kati nga tukyalwanyisa Mpuuga naye okumwambula mu mugo gwa komishona asigale nga atayayabute kakati embeera emaze okubeera nga yononekera mukama we Anita Amongo nga twalabye mwami Museveni yakamala okuwandiika ebbaluwa n'agiweereza Anita Amongo n'amugamba mmaze okufuna amawulire agalaga nti olina ennyumba e Bungereza ennyumba eno wagigula ennyumba eno ogipangisa oba kiki njagala onnyinyonyole kati nga tanaba kubeera nga addamu okubeera nga annyonnyola mukama we kati amawulire gafulumye mu ggwanga lya America ate nga gano galaga nti ono era mukenuza awedde emirimu bamaze okubeera nga bamukubako natti era nga n'America eraga nti Anita Amongo mu ggwanga erya America ono alinayo ebyobugagga ebirala wulira gwe ensonga ebyobugagga ebirala abirinayo Jenereru naye abirinayo kaakati mukwano gwange mpuliriza ebigambo bifuuse mukwano gwange ebikaayira ddala wano we tutuuse kusiba kulya na kukomba siyani wetwolekedde kyokanga mukwano gwange olunaku olw'enkya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali wali Masaka akasiki katandise dda abantu bayoyoosa ekisaawe embuutu zisuze zivuga basimbye ebitooke bataddeko mukwano gwange ebimuli kyokanga amawulire ag'ennaku gengendo okubeera nga nkolera mu katambi akaddako ojja kubeera nga ogawulira sigenda gasunako kati naye mukwano gwange ampuliriza sooka owulira akatambi kano tuve mu bubaka buno obw'omukyalo ono n'abasajja bano n'abakyala abalala eggwanga erya America lisazeewo ne lirayira nga n'enkuba etonyerera mu kitooke kya Gonja nti bano tebagenda kukomawo mu America okuggyako nga bamaze okubeera nga batereza bye baasobya Jenerweru ekimukubiza ennatti kubeera nga alinyirira eddembe ly'obuntu mujjukira mu kalulu abantu abaafa kaakati ne bamusaka siiso okalyadda kaddadda tusimbudde ggwe gavumenti y'eggwanga erya America emaze okubanga erangiridde nnatti ku sipiika w'eggwanga lya Uganda Anita Amongo n'abakungu abalala bana nga ku bano ndabako minisita mukwano gwange ne Lugoloobi kale nno nsonga zeekuusa ku bukenuzi batugambye abasajja munda mu ggwanga erya America sipiika wa paalamenti y'eggwanga erya Uganda asaako n'ababede abalala bana tebakkirizibwa kuddamu kubanga bayingira ggwanga lya America
oba significant corruption and gross violations of human rights. Obukenuzi obuyitiridde n'okutulugunya eddembe ly'obuntu. Owulidde ensonga z'omusajja mu Amerika. Obukenuzi obuyitiridde sipiika yasinga wano obukenuzi. Okutulugunya eddembe ly'obuntu oba atya gwe kimanye nti katandika butandisi kyonna kye baalya. Aba Katonda yasinga okubanga amanya. Gavumenti ya Amerika etugambye Minister of State for Finance Amos Rugolobi bamukubyeko ekibaati. Minister of Karamoja Affairs Mary Goreti Kitutu bamukubyeko ekibaati. Yali Minister of State for Karamoja Affairs Agnes Nandutu akubiddwako ekibaati. Yaliko Deputy Chief of Defence Forces UPDF Peter Elweru akubiddwako ekibaati. Gano tugajja mu ggwanga limanyiddwanga lya Amerika. Kale nno geego mukwano gwange batugambye nti Speaker Anita Mongo is designated due to involvement significant corruption tied to her leadership of Uganda's parliament. Obukenuzi obumujjudde omukazi oyo ng'akubiriza parliament ya kuno. Adde omwogezi wa State Department ya Amerika bamuyita Matthew Miller bw'atyo bwategeeza olunaku olwaleero ku Lwokuna. Abange katono nnyo katono ddala ndowooza musooke mu nsaasire Kakati mukwano gwange mpuliriza ebigambo si byakuliisa mpiso, si kumanya wenu, si kusinika businisi. Mwami Kyagulanyi wano wakutte ampuliriza we wasingira ddala okubeera nga waluma. Anita Amongo gye buvuddeko yavaayo n'alumiriza mbu abasiyazi be baamukubisaako natti mbuye talina kyabugagga na kimu mu ggwanga erya Bungereza. Kaakati amawulire gatandise okubeera nga galaga kimu ku kimu. Waliwo ne munnayuganda yavaayo n'agamba ayina bwino mbu ajja kuleeta bwino akawunti omukyalo ono mbu zaabadde ateekako ssente mu banka ez'enjawulo. Kakati n'ebigambo ndowooza obiwulira. Eggwanga erya Amerika nalyo ligambye nti kakati embeera bwe banga bwetyo bweri naffe tugasseeko kakati ate abantu abalala kubanga ne Minisita Lugolobi naye mumuwulidde nga kitegeeza eggwanga erya Amerika lyonna oba eggwanga erya Bulaya terikubako muntu natti oba terimusibaako nvumbo nga talinayo bya bugagga. Nalyo ligezi nnyo kakati lirondamu abalinayo ebyobugagga be bakuba envumbo basobole okubeera nga bakirumwa nga balumwa nabo kibanugune. Kakati Minisita Lugolobi naye yamaze dde okubeera nga yeegatta ku lukalala olw'abantu bamaze okubeera nga bakubwako ekibaati. Kakati naate mukwano gwange mpuliriza ebigambo nga biri bwe bityo. Waliwo n'abakungu abalala gye bujja mu maaso awo abagenda okubwako natti era nga bano be bamu kubalinyirira eddembe ly'obuntu nga bwe mwalaba omukyalo ono Mariam Wangadya nga bamugoba nti toddamu kujja eno beera nga ku TV otulengere bulengezi. Kakati amaanyi gano ga Mwami Kyagulanyi Ssentamu twalabyo abasajja aba DP Buloko nga bavaayo bagamba mbu Mwami Kyagulanyi bukyatandika kubeera ng'afuuka President wa National Unity Platform yakatambula engendo essukka mu 100 ng'afuluma mu Uganda ng'agenda ebweru wa Uganda. Wabula engendo zino ffe ng'aba National Unity Platform tezitusaze yadde n'akamu n'akatono okusinziira ku bino bye tulaba ebigenda mu maaso ng'ennatti zigenda zikuba buli ludde olukya. Ate era nga tumaze okubeera nga tumanya nti ne Mwami Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba bano baamala dde okubeera nga mukwano gwange baggulwako emisango mu International Criminal Court oba mu kooti ewulira emisango gy'abakalintalo egy'ensi yonna. Kaakati nno essaawa yonna na bano bandi baweereza summons oba okubeera nga babayita bajje babitebye beewozeeko kubanga obujulizi bwamala dde okubeera nga bufuluma mu ggwanga erya Netherland mu kibuga Hague. Kaakati mukwano gwange tulinze bulinzi kubuulira nga abantu bano bayitibwa. Wabula nga bwe nkunyonyodde akatambi ak'entiisa ak'ennaku akeeraliikiriza Ssaabasajja Kabaka engeri gye yawambibwamu byatandika bitya byavaawa ani yabirimu bwe yava e Bulaaya nga Fred Lumbuye bwe yatugamba bwe yava e Bulaaya n'atuuka mu ggwanga erya Uganda n'atuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Okusinziira ku Fred Lumbuye agamba nti wano Ssaabasajja Kabaka we baamuwambira. Kaakati bwina amaze okubeera nga afuluma omulala omukambwe ng'ate nno aviira ddala eri Ssaabasajja Kabaka gye yali ajjanjabirwa bwe yava e Bulaaya n'ajja e Uganda. Kiki ekyaddako? Baali basuubira ki? Kiki ekitaabaawo? Olukwe lwali mwani lwatandikirawa? Gwe tuula butuuzi oli ebigambo bino bya nnaku bitiisa mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka. EKTV abatugoberera mwebale nnyo. Nze Eke Master mabega wa Muzindaalo ampuliza Haji Miti nga bwe nagambye ennamba ejola besembe ya 15 Haji Miti musomi wa dduwa omukoonako ne mukkaanya n'akusomera edduwa bw'aba ngaliwo ebyalema. Abalangira n'abambejja basebo ne basebo bazzukulu ba Ssekabaka Omumbejja Ndagire Tajuuba ab'ebitibwa bannamasole abazaana bamaama abatuzaala abakulu b'obusolya abataka ba Buganda mwenna buli omu ekiti kye
mikwano gya Buganda, mwe mwenna abalumirirwa Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi n'abalumirirwa Obwakabaka bwa Buganda n'abakyalinamu ensi abamanyi nti omuntu asaana okubeera n'ekikye mumpulirize bulungi. Olwatuuka nga mbalabira nabagamba dda ndudde nga njogera nga mbagamba nti Mayiga ng'ali e Mengo tetulina kabaka ajja kuggyibwawo. Ne mbagamba nti Mayiga ng'ali Mengo tetulina Buganda. Ngenda kuddamu okubagamba Mayiga ng'ali ne mukyala Nabalamba Nabaloga Agnes be bafuga Buganda be bakabaka. Baafuna obuyinza buno nga 4 January omwaka guno nga ne kabaka akyaliyo era mu kubufuna nsikakasa nti kabaka teyamanya. Ekyokubiri, abantu bano bagenze bakola ebintu ebyenjawulo. Mwe bwe mbagamba nti kabaka baamuwamba, nkikakasa kabaka yawambibwa. Kabaka wa Buganda alina abantu babadde abuulira akawunvu n'akagga, abantu be yeesiga. Kabaka wa Buganda abantu abo yabaleka nga abategeezezza nti addayo Kampala, Uganda. Teyabagamba nti agenda Namibia. Era y'ensonga lwaki nti kabaka bw'atafunika ku masimu ge tumanyi oba agamanyiddwa, abantu batandikirawo okwebuuza kabaka ali ludda wa? Kano mu kasengejje kabaka bw'agenda e Buganda bulijjo aba n'abantu, ne bw'abajja Bulaaya alina abantu be yeesiga baabuulira. Naye abantu abo be yeesiga baali bamanyi nti atuuse era ajja kukola nga bulijjo bw'akola nga atuuse. Abali eno e Bunaayira baalinda buteerere nga kabaka takola bulijjo nga bw'akola. Ekyo mukigenderere. Kabaka bwadde e Uganda yaddayo ng'agenda wuwe. Era bwe tutandika okwemulugunya eri banne nga kabaka ne baga nti kabaka gy'ali ali bamunaanika. Naye ne bagamba ndowooza akooyeemu. Abantu ne bongera omunoonya ku masimu ge ag'enjawulo g'akolaganirako n'abantu bano. Ssebo kabaka nga talabikako. Abantu batandika okunoonya. Era tuba tuli awo ng'ab'emitimbagano babireese nti kabaka muwambe. Nze kamwe koogera nawakanya abantu bangi kuba ng'Omuganda, ng'omuntu eyakulwa ng'Omuganda. Nawakana nnyo nga siraba bwe bayinza kuwamba kabaka abantu b'e Buganda ne batamanya. Naye kye baakolera kabaka ku nnyonyi ne kye bataamukola tewali akimanyi. Mwebuuze, kabaka yaliva e Germany ng'agenda Kampala, Ntebe. Mwebuuze Entebe yavaawo atya okutuuka e Namibia. Era batugamba nti baapangisa private jet eyatwala kabaka e Namibia. Ani yagisasulira? Kubanga kabaka tebalowooza nti kabaka tayogera. Era ffe tubadde nga tubagamba nti ffe tumanyi nti kabaka ali mu buzibu. Kubanga ebintu ebyaliwo si bya bulijjo. Kyenziza okubagamba, ababagamba nti kabaka mulalu, kabaka si mulalu. Kabaka afuloowenga bulungi nnyo, ategeera bulungi nnyo, buli kimu ali mu kontulo. Si mulalu n'akamu n'aka. Naye abo ababagamba nti kabaka mulalu baakola bino. Basooka ne beewa obuyinza obw'okubeera nga be balabirira kabaka. Baakozesa Dr. Segani Musisi Entebe psychiatrist n'awandiika ebbaluwa yagenda mu kkooti. Bw'awandiika ebbaluwa yagenda mu kkooti ng'adikiralinga kabaka nga bw'ali omulalu. Abaganda mutunuulire ebintu bino. Nsaba mumpulirize bulungi. Baakozesa lo faamu eya Bwanika. Mayiga n'akola ebiwandiiko ebyamuwa obuyinza kati ye kabaka. Era ne Nabalamba ye kabaka, Nabaloga ow'Effumbe. Mayiga Omunnalwanda Kyakulaganda ye kabaka. Baayongera mu maaso oluvannyuma n'okuwaliriza kabaka okukkiriza okuwaayo olubiri.
Kabaka Mutebi n'agaana. Bino ebintu tulina okubyogera Abaganda mumanye, muleme kulowooza nti Kabaka abadde mu ssanyu oba abadde mu ddembe. Naye Kabaka si mulalu wadde akatono bwe kati. Ebyo byonna bya bulimba. Waliwo abantu ababadde boogera ne Kabaka. Kabaka si mulalu. Ebyo byonna babalimba. Kambabuulira abantu bano ebintu bye bakola. Bagamba Ssaabasajja Kabaka nga bayimirizza okutwala ettaka ly'Ebumera, ng'ayimiriza Abachina okutaasa ttaka ly'Ebumera erya Ssekabaka Kimera. N'abalagira bazzeeyo ssente z'Abachina. Mayiga yalema okuzzaayo ssente z'Abachina. N'asalamu awe Abachina ettaka lya Ssekabaka Kayemba Nabulagala liriko square miles 2. Kati nti mu kifo ky'okutwala Bumera batwale eri Ebuyemba kubawala. Nga Kabaka abagaanye. Mayiga baagaana okuzzaayo ssente z'Abachina. Abachina bazongeramu amagoba era Abachina bakyaganya okutwala ettaka ly'Ebuyemba kubanga ettaka lye baagula eririmu amayinja ag'omuwendo lyeryo ery'Ebumera era bo baagula awo. Era ettaka eryo liringa ery'Abamafumbe ebakka nalyo bwe lityo bwe liri. Kyova olaba nti olusozi balumazeewo lwa bya bugagga ebirulimu. Baavaawo ne baagala Kabaka akwate omwalo gwe Mulungu aguleke gugende. Nga Kabaka amaze okuyimiriza okutunda Mulungu ne development zaayimirira nga tayagala bakikole. Kabaka yategeezebwa nti bano bamaze okuguza Abachina baseeseetule kkomera bali eryeruzira balitwale Katosi. Kabaka yagaana nti tamutunda Katosi era n'agendayo n'alambulayo. Bategeeza nti Kabaka baagala batunda omwalo gwe Nakiwogo. Kabaka yagenda ne yeetuukirayo ng'abantu bamukubidde enduulu. Ebintu bino byanyiiza nnyo Mayiga ne Nabalamba era byanyiiza nnyo akakuuli k'Emmengo. Naddala ekyokuddayo okutwala olubiri. Olubiri luno tubabuulira mazima lwaguzibwa Aga Khan. Era Mayiga najja n'olukujjukujju nti baagala development. Abantu bano abaagula olubiri baagala okutandika okuzimba mu lubiri. Baagala okufuna olubiri luno ng'omwezi gw'omunaana tegunnatandika. Kabaka yaguguba n'agamba over his dead body nga tannasituka kugenda Germany kujjanjabibwa. Mumpulirize bulungi, Ssaabasajja Kabaka si mulalu. Bano byebintu kamba bulira ebintu ebimu kubikoleddwa Mayiga singa aba alina kyayagala ng'oli mu kkubo lye ne Wassajja. Omwana wa ssenga waffe oyo siyerabira mwongerako mwana nali ssenga Muggale Mumbejja Muggale Kisingiri. Omwana ono yaliwo nga mukuumi wa Kabaka ng'ayimanye ebyama. Bamukuba akatayimbwa ku mutwe ne bamuttirawo. Omwana Omulangira Arnold Simbwa era n'ono annuma nnyo. Yali azudde ebyama bingi era nga Kabaka amweyambisa n'amukolera ebintu bye ne bw'aba alina kyayagala nga gwe yeesiga. Nabalamba ne Mayiga ne Wassajja baakola olukwe. Omwana ono nattibwa era bamukuba akatayimbwa nga bwe bakuba owa Kisingiri. Jjukira nti ono yali mulangira myaka 4 oba 38. Kakati bamukuba akatayimbwa nattibwa ne balowooza nti afudde n'atafa ne bamutwala e Namirembe emanye e Lubaga. Bw'aba ali e Lubaga bano kye baakola baagenda okulaba nga adda engulu. Abamukubye akatayimbwa nga teyafudde. Baagenda n'abasawo abatamanyiddwa na mu Lubaga be baagenda ne bakuba oyo Arnold Simbwa empiso eyamutta. Kyokka ngani nga Mayiga yavaayo n'ategeeza Obuganda nti yafunye stroke. Bannange Katikkiro omulambo wa Buganda
olimba otya omuntu gwe bakubya akatayimbwa ku mutwe n'obiikira Obuganda n'ogani Mulangira n'Odisimbwa yafunye stroke nga teyagifunye. Obulimba bwa Mayiga buyitawo ne we buteeka okukoma n'obubbi. Tebaalwa batuuka ekiseera era akakundi ako kakulirwa Nabalamba baavaawo ne baagala okukyusa obwalubuga bw'e Kasubi. Bwe baagala obukyusa abalangira abato n'abavubuka bonna ne bagamba nti abwe mba bukyusa budde eri gye bwali busoose. Bano tebakyagala. Kye baakola baagamba nti senga Namiko nattibwa n'avaawo obwannalinya buno bujja kujja gye tubwagala. Namika alina bye yaweebwa niyo mu ky'omukisa omulungi tebyamutta ago mazima era n'abeera mulwadde ebbanga ffe tebaatubuulira niyo era babitubuulidde kati. Tewaayita mbale geetu n'aba naakulya muganda ffe tebatta gwabwe omwana owamugema Mawande Salaama. Mayiga mwawa geetu n'ava agent ne mumukuba eddagala n'asiimuka Windows n'ayiika Windows tategeera atunula butunuzi azengerera bwezengerezi. N'ava agent eyo yemu baagiwa mukyala wa Kabaka asigaddewo. Lwaki baagimuwa simanyi kyenyinza kubagamba kubanga alina byamanyi ndowooza nga balowooza nti alina byamanyi byanaayogera ate nga talina byayogera. Bakwata Nav agent oyo nno senga teyajja mu America yali tawona. Oyo mukyala wa Ssaabasajja Muteesa asigaddeyo Ssekabaka baamuwera senga teyajja mu America kujjanjabibwa na bukugu busembayo teyaliwonye. Tubajjirayo bano abantu ebintu ebyo bye bimu. Omu ku baana abambejja abaana ba Ssekabaka Muteesa Walugembe owokubiri yayina ettaka lye Namboole ng'alina n'ebintu bye ebirala ng'ali ne ku letters of administration za kitaawe ezo Ssekabaka Muteesa. Bwe baayagala okumuggyako n'agaana baakola ekintu kye kimu baamukwata ne bamuwamba ne bamutwala oyo Dr. Seggani ne bamukuba ebiyiso ne bamuwanga ebidagala ne bangamuwanga ebidagala era Katonda babimutte. Era senga sikojja wali mu gavumenti kutiisatiisa dokita ono n'oyo omubeja baali bamuttiddeyo. Dokita gye Seggani Musisi akola ebiwandiiko ebigamba abalangira nti bagudde eddalu. Ye Seggani Musisi ali Ntebe. Baalwawo n'olowooza bano mubatye baatandika Kabaka. Tuludde nga tubagamba emyaka nze kati mbaleena bukyangamba labula ku kya Kabaka. Omusajja yasooka okunkubira yali jeno mu magye ga Uganda. Nangamba nti kitalo nnyo abantu bano batukoze bubi okuwa Kabaka obutwa. Navaayo n'enjogera ekintu kino. Kabaka twayagala aveeyo ajjajjanjabibwe. Badokita wano besigenda kwawula mannya basobola okwekolamu omulimu ogwa private jet ne beekolamu omulimu ogw'okusobola okuleeta Kabaka wano nga buli kimu kiri funded baawano. Wassajja ye yalemesa okuleeta Kabaka wano. Wassajja oyo yabiyingiramu ne batuuka n'okukweka passport za Kabaka. Kabaka n'atuuka okugenda ku passport office okwenonera passport. Oba mwe mubyerabidde. Kabaka si mulalu. Kabaka bamutulugunyiza ebbanga ddene. Tubadde tubabuulira ebintu bino temutuwuliriza. Mwe Abaganda abali abalowooza nti Kabaka mulalu, Kabaka bamutta kimugunyu. Kakati waliwo omusajja agenze n'avulungutana bamuyita Kawiki simanyi Kawiki. N'awandiika nti bawulirize Mayiga. Mayiga yafuuka nkojobo eri Obuganda. Kyennyalwa eri Obuganda. Kalalume eri Obuganda. Mayiga waggulawo olutalo ku Buganda. N'oggulawo olutalo olw'olwatu ku Kabaka n'abalangira n'abambejja n'oluli olulangira. Mayiga togenda kuwangula. Akugamba nze tajuuba.
nze tajuba Mayiga tugenda kutuwangula Mayiga museseme kabaka mwamuwamba kabaka tayina gwe yasiibula ku bantu be yesiga nti agenda Namibia ono alina amalwaliro 2 ayina erimu lyagamba nti liyeyo Namibia eddala liri Germany muzuukuke mulabuke nze nkoze mu kubujjanjaba emyaka 23 ndabye ku mwana n'aleeta kitawe nga tegeera bulungi ne bamupiika ebidagala ne bamusiimuula obwongo omusajja buli wabanga asisimukamu ategeere ne bamukuba ekiisa ekirala paka lwafu omwana n'atwala ebyobugagga oba omukyala ndabye ku bakazi abatta babbaabwe abagagga tulabye abakazi bangi babbaabwe abagagga ate bwe tudda mu nnono tulabyeyo abakyala abatta bakabaka abassekabaka ne babatta amwana baabwe basike tulabyeyo tulina ebyafaayo bingi bye tumanyi bye tulabirako nze muno mwe tukolera nali ndabye omusajja ngasse maama wa mukazi we ng'amuwa bidagala kabaka yenyini bw'omutunuulya kufa abaludde nga tujjanjaba abantu kabaka ye muntu gw'olaba nga muntu ajjudde eddagala ali overmedicated kabaka abasawo mwenna badokita abaganda mwe temulaba kabaka nti ali overmedicated temulaba nti kabaka awalirizibwa okubeera gy'ali lwaki omusajja alina amalwaliro 2 erimu liri Namibia erimu liri Namibia gyagambye eddala liri Germany lwaki ate kabaka mumujje Germany ate mumutwale Namibia mbalabula mbazibula amaaso amateeka ge Germany gabadde tegamukkiriza kukola kabaka byateekwa mukola okutuusa okujjako okumujja okumutwala Namibia gye banaamuttira kabaka bagenda muttira Namibia temusirika era tebabalimbalimba ali bulungi ajjanjabwa eddalu kabaka simulalu n'akatono n'aka babalimba ebyo ebintu Nabalamba yabikola dda mu 1999 Nabalogoye Nabalamba yajja Omubeja sigenda mwogera n'asaba Katikkiro Mulwanyamuli yali Katikkiro n'amusaba amumuwe amutwale e Denmark amutwale mu kiralu lwaki kubanga Omubeja kabaka yali amwagala nnyo nga tegeeragana naye n'amufunira ne visa amulimbelimba amutwale Omubeja bajjajjabe ne bamukomako nti nedda togenda kaba bajjajjabe baali bakyaliwo bamugamba nti eryekkubo tolikwata togenda Nabalamba visa ye ne mukalira mu ngalo naye Omubeja gwe yali atwala nakati waali mulamu gwe yali atwala nti mulalu kino ekyobulalu Nabalamba akikozesezza emyaka kati mbagamba 1999 abo boolaba bakwata senga bamwe ffenna kamanya nga baagala babeere baki bafuuke bannaalinnya ne bawasenga nakamanya eddagala ne limusiimuula obwongo Nabalamba si muntu mwangu Nabalamba bwe mugeza nera kwena amusinga obulungi mukazi mubi nnyo Nabalamba omwana wa Lusimbi empanga eyita Agnes Nabaluga be bali mukutta kabaka ani gwatuleetera basalawo dda wasajja kabaka era abaganda nabagamba nti yoyo Mayiga abadde abalaga kabaka bwe yajja n'asitula omwana wa kabaka mu ntebe n'ateekawo wasajja Mayiga kyali akola Obuganda yali alowooza mujja kitegeera yali alaga mmwe kabaka addako era yali abategeeza nti Semakukiro talina mugaso nkuwaaga wa bwereere Nabalamba Mayiga ne banno temugenda kulondera Baganda kabaka temujja kutulondera kabaka Nabalamba genda onoonye adda mu mbiro mu kifo kya mbiro zankya ow'effumbe ewa kitaawo wa Lusimbi ne tojja kunoonya kabaka w'Abaganda Nabalamba Agnes Nabaluga mwetadde mukutta kabaka niyo genda kubula wonywa amazzi Dokita Seggani Musisi Entebbe yakola ebbaluwa egamba nti kabaka mulalu abadde amujjanjaba
abente bawo mwalabako kabaka awo nga azze wamusisa okumujjanjaba okumugamba nti mulalu. Bino ebintu babikoze emyezi 2-3 okukola kabaka ebintu ebyo byonna. Ekisembayo kyengendo bagamba nandazze nnyo niye ngenda kubagamba Buganda yali ebaddeko ne kabaka n'atabuka omutwe teyafuluma Buganda tayina walala bwe yalaga yabeera mu Baganda. Ssekabaka Ttembo yafuga Buganda emyaka 19 emyaka 10 yali mulamu bulungi emyaka 9 yatabuka omutwe. Ssekabaka Ttembo ono abaddewo emyaka egisukka mu 1010 nga kabaka wa Buganda. Naye Ssekabaka Ttembo bwe yalwala oba bwe yalwala omutwe Abaganda bamukuuma essiga eryamukuuma ly'eryab'effumbe eryakaweesa kaweesa ow'effumbe lyeyamukuuma. Essiga eryamukuuma ab'amafumbe be bamukuuma. Ssaabasajja kabaka bw'asoberwa bwe baba asobeddwa bamusitula kumudwaza Ssese. Ebiggwa byonna ebya Buganda eby'Essese mwabimalayo ne muvumirira buli kyabuwangwa kyonna ne mukijjayo. Kakati mumututte mu kibira ng'ate ebibira ery'Essese mubitema butemi nga Nabalamba lwotwala ne loogi n'ozizimba Essese. Ekifo ekyali ekisinga obutukuvu ku nsi kuno yali Ssese nga teri bwenzi teri bubbi teri butemu mubisitudde ne mubitwalayo. Kabaka wa Buganda bye byamusoberanga yagendanga Ssese n'awummulirako eyo. Kakati mwe mukutte mumutudde mu National Park naye nze mbabuulira nze abazungu mbabaddemu emyaka mbamanyi. Germany kabaka ono omusajja oyo abadde tasobola muweerayo ddagala lyamuweera eri lyasobola muweera Namibia olw'amateeka. Kakati bamusitula ne bamujja wano bwe bamulondoola waliko n'abalala abajja okumulaba ne bamuwambira entebe ne bamutwala e Namibia gye banaamukolera buli kye baagala. Abaganda muzuukuke. Nabaloga yalonda kabaka Dawudi Wassajja naye Nabalamba togenda tulondera kabaka. Nabalamba tojja tulondera kabaka. Mugenze mukola abantu ebintu mpola mwatta Nnaalinya Nakamaanya. Baganda we baayogera ne mubakyawa ne mubakyayisa ne kabaka nga mulowooza bajja genda babigambe kabaka. Bakazi mmwe muli babi. Ate ekyo mwakikola ne Mayiga tannajja. Naye mwakikola n'oyo omu omulirwana w'omumbejja. Ffe kambabuulire tewali agenda kufuuka muvule. Nabalamba byokola kabaka nvunyu nawe zijja kukusanga mu keesiyo. Nabalamba ebintu byokoze kabaka ne weddiza obuyinza kubanga mwagala ssente. Mukoomuzungu muwadde abantu naavu agent mwatta Namasole ne mwamwa naavu agent. Olunaku kabaka lwaweze emyaka 5 Ssekabaka Muteesa wa Lugembe lwe mwawa omuzaana obutwa ne muwa Namasole obutwa ne Ssaabasajja mu mwabokolera ebintu ebyo. Abadde ono akyawonye n'olya mwagaanira ddala Ssaabasajja abasajja bano abasajja Abamerika badokita Abaganda Abamerika baasalawo baleete kabaka Wassajja walinnya mu ggere n'ogaana okujjanjaba kabaka nga mulinze Museveni abawe ssente ez'okujjanjaba kabaka era ne bazibawa ne muzibba ne mutamujjanjaba. Naye temwakkiriza kumuleeta mu Amerika kubanga mwali mumanyi naava agent eyo bajja gimujjanjabirayo nga naye mmwe eggolo yamwe yakulagala ki afe. Njagala okwebuuza oyo omusawo wa gavumenti eyakuba kabaka empiso yamukuba mpiso ki? Ekirala kyembendekedde okubabuuza njagala kubabuuza lwaki Ssempijja muganzi wa Nabalamba
Sempijja kubanga abadde Sempijja oyo musirikale abadde akuuma kabaka abadde muganzi wa Nnabalamba era abaana baffe mu abaana abavubuka abatabagaana mutusaasire kuba omwana omuto bw'oti okugenda okwerijja n'enkanga ate ng'ekukozesa ogittire gwayita mwannyina baakukozesa ate step brother we waakiri akole ekisembayo yeweebuule yejeeguule naye ng'akozesezza gwe Sempijja gwegwe bagamba nti gwobadde oleetera Ssaabasajja Kabaga eddagala n'olimuwa gwobadde omuleetera ebiragalalagala era kyekyakudusizza Nabalamba ye yakudusizza era Nabalamba ye yakuzimbira n'ennyumba mu nsula. Mwenna abatamanyi biri Mmengo fe tubabulirako ebyo ebijabulejabule naye wasajja mu mubuuze lwaki yagaana abasawo wano abasawo bannayo Abaganda okuli n'ekizibu bwa Kabaka okuleeta Kabaka Dokita kizibu wa Kabaka Mutebi ne bateekateeka okuleeta Kabaka Mayiga Nabalamba Wasajja ne mukizibikira Kabaka n'atajja. Kakati nno tubategeeza museseme Kabaka nga tukyalaba mu Buganda mwali mubaddemu Kabaka atabuka omutwe si Kabaka Ttembo yakuumirwa mu Buganda Abaganda bakuuma Kabaka waabwe babeera naye emyaka 9 nga waali Kabaka Buganda nga waali lwaki Kabaka Mutebi mumuteekako ekintu kyatalwadde ng'ate mujja mukiteeka ne ku bannyina ba Kabaka Mutebi bennyini be mwayagala okuggyako ettaka lyabwe mwabalanganga nti baguba ddalu era ne mubakuba eddagala mulabe kye mwakola geetu n'aba naakulya tebatta gwabwe naye mwamwana vegenti kakati mwabali eno Abaganda abatannamanya nti Kampala eriyo ekiwabutwa eriyo obutemu bw'ekika ekyawaggulu juuzi baanoonya omutaka oyo kubanga waliwo olugambo yagamba Mayiga nti oyo mutaka yagenda okuba Katikkiro. Mayiga yasalawo omusajja w'abandi oyo Lwomwa ne bamukuba amasasi n'amugulira ne bamukuba amasasi n'abizikiza n'agenda ne mu kanisa n'abagaana okumusabira n'agamba abamawulire tebabyogerako. Mayiga tukukooye Mayiga nze mbasaba abategeera bwemuwulira ng'alina omukolo waakiri weeweeyo omukuba empitambi mu maaso omukuba empitambi. Ngenda kusembyayo kino nga neegayirira n'abakyala wa Buganda genda mpola mukazi munnaffe nakugamba luli nti Abaganda bwe banaakussa bwe bassa Nnaabagereka Kisosonkole ogenda kwevuma ekyakufumbiza Kabaka Mutebi. Mwebale nnyo okumpuliriza mwebalire ddala ate ffe twewera tetugenda kusirika ku kino ekintu mukolagane neyasasula private jet eyatwala Kabaka e Namibia akomyewo Kabaka ekizimba bino bye muteeka ku intaneti ne mulimbalimba abantu wali wazze ate Kabaka ali wano n'alaga obufaananyi n'alaga omuzungu ffe byo byonna tetubitya abazungu tubadde nabo ze mbadde n'abazungu emyaka 23 tobambuza ate teri mutemu nga muzungu. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwatta Kabaka Mwanga bazungu okuttibwa kwa Kabaka Mwanga bazungu okuttibwa kwa Ssekabaka Muteesa bazungu okuttibwa kwa Ssekabaka Daudi Chwa bazungu bw'aba alina kyafunamu. Ssaabasajja Kabaka sisitiimu emutta temusirika muwandikire embasi amabaluwa muwandikire embasi ya Germany amabaluwa muwandikire ebitongole ebikesse ebbaluwa zikola muwandikire embasi ya Namibia mbagambe tebeesiga bikolebwa Kabaka waabwe. Akatambi kano ampuliriza nsazeewo nkakuwe konna okawulire okamaleyo kubanga ebigambo si bitono ebigambo binene olina okubeera ng'obiva ku mungalya akatogo obigoberere obiwulire mpaka gye bisembera osobole okubeera nga mukwano gwange ampuliriza omanya kiki tulina okubeera nga tukola
era tuzzeeko ki kubanga Ssaabasajja amawulire gabeera gajja enkya n'eggulu nga bwe nakugamba gano nga mukwano gwange geewuunyisa era nga ganjawulo nnyo naye nga gabeeramu entiisa wabula amawulire gonna agajja timulimu mawulire nakamu gawoomya nnakabululu amawulire getusembye okubeera nga tufuna ng'ogjeeko akatambi kano galaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu kkomera ly'abakatwewungu kakati nga twebuuza Ssaabasajja Kabaka yatandika ddi okubeera mukwano gwange nga yafuuka katwewungu omusajja yali omulamu awedde emirimu omusajja yali alabika obulungi omusajja eyali anyirira kakati bino byonna bw'obiraba bw'obigattagatta n'owulira n'akatambi kano ampuliriza bigambo bikwasa ennaku era nga byeraliikiriza amawanga mangi agalina demokulasiya ate nga gali ku lukalu luno olwa Afirika ng'ogjeeko eggwanga eryaffe nti mulimu demokulasiya wabula demokulasiya ali muno ayamba bamu na bamu njagala onfune bulungi demokulasiya ali mu Uganda ayamba bamu na bamu era bamu na bamu abamukkiriza nti mwali abo boolyawo abalina emirembe nga bo munnange tebatuukangako mbeera yonna yeeraliikiriza etiisa n'okubeera nga munnange babeera mu bulumi wabula ffe abamu abaali bafunye ku bantu baffe ne batuukisibwako injustice ne babeera nga munnange ebibanja byatwalibwa dda amataka gatwalibwa amalwaliro gafaanana bubi eddagala temuli amasomero mabi tegali ku standard abaana baffe ampuliriza be basomera wansi w'emiti enguudo genda oyite nateete baakoze oluguudo kolasi ne bateekako ettaka bamaze okuteekako ettaka ne baleeta ekimotoka ekinyiga ne kinyiga ettaka ku kolasi mbo baziba binnya kati neyo yensi ya Uganda mwe tuli mukwano gwange ampuliriza eggwanga erya South Africa olunaku olwajjo bamaze dde okubeera nga bakuba akalulu era balindiridde ebyavudde mu kulonda wabulanga bino byabaddewo byonna intaneti tezajjiddwako tewabaddewo kwekalakasa yadde n'akamu tewabaddewo omukka gubalagala byawedde mirembe toyinza na kumanya nti wabaddewo okulonda ampuliza sooka ofune katambi kano kubanga ebigambo bino bya mukwano gwange munnaffe comrade ali mu ggwanga lya South Africa bwe tubivaamu nkulage olukwe federo lwaki yagaana ani yalemesa federo Mayiga yayogeranga ku federo nga tannafuuka katikkiro lwaki yasirika abantu wa federo bagenderera ki abatayagala federo babala ki byonna mukano kalwaleero olunaku lwaleero kankozese ku bendera ya South Africa munnange yenze empadde obubuddamu era olunaku lwajjo babadde mu kulonda tetunnamanya byavudde mu kulonda tubirinze naye tewali kavuyo n'akamu tetunnalabayo kavuyo konna naaka bantu bakola mirimu gyabwe obulamu buli nnomo nga bulijjo mpuliriza bulungi waliwo abatambuza propaganda ne bagamba nti olaba Congo president yassaako mutabani we badikiteta bazenga bateekako batabani baabwe ne bafuga si bye bye Uganda ekyo mukitegeere nti badikiteta bonna basooka kusabotaginga opposition ne bamakinga sure nti abali mu opposition bonna bakolera bo then ne balyoka bayingizawo interests zaabwe nga tewaliiwo abakuba ku mukono ebye Uganda bilala ne Museveni kye yali ayagala okukola kyovula bayatuuka okugamba nti bwe tunaatuukira mu 2021 wajja kuba tewaliwo opposition yonna yali amaze okubibala ebintu byali bitambulira ddala nga bwe yabibala Kyagulanyi najja Kyagulanyi we yayingira mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe Uganda teyayavula teyatambula yabiyingira dduka ndi Museveni senga yabiyingiramu ng'ayavula Museveni Kyagulanyi yalikomye eyo bali mutidde eyo ne tutamanya nabimuse naye Katonda yamuyisa eri Museveni gy'atalaba Kyagulanyi n'ayingira mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe nga Museveni bamuyise kulitalaba kati Museveni programu ze zonna tezisobola kuachievingibwa lwaki nti tuyina opposition waddala ate sina politician revolutionalist ate yakola akantu akakyasinza okubeera dangerous n'azuukusa buli omu n'amugja ekitambala ku maaso kati buli omu amanye ebigenda mu maaso kati tewaliwo mission yonna esobola kubeera possible mutabani oyo kutufuga teriyo nkubuulira kino tugenda kujjako Museveni ate mu kujjako Museveni fe ebirooto byaffe si byakujjako Museveni bwe tutyo mutumale kugamujjako mbwa ajja bino bye tugamba mbu simanyi kasita Man U yatutte Premier League awo Man City ne weetwala fe twagala kutuuza Kyagulanyi mu ntebe tubonyeebonye nnyo emyaka 4 tubonaabona ng'ogasseeko ne giri eri emyaka emirala gyonna tubadde nga tuli mu ntalo eno process ya kutereza Uganda paka tugenda kuteekawo enkola Uganda kwegenda okutambulira paka
abantu bonna balina mentality ezabo ba Museveni bonna tubeerewo paka tuleete omujiji mupya nga kyegwagala gwe gwanga lyawo sibe bana abajja ne interests zaabwe kati omuntu yenna akugamba nti Kyagulanyi tadda mu kalulu aba ayagala wabeere bateekawo bi conflict bateekeko abakulembeze baabwe naye nga ababa bazze baba bagenda kuyisamu interests za Museveni zennyini kukuuma bintu bya Museveni ekyo kitegeere ffe tuli wano kuteeka Kyagulanyi mu ntebe so si kukwata simanyi kati ani gwe twesiga ani agenda otambuza interests zaffe nga bannayuganda tubonyeebonye emyaka 4 tetusobola kuleeta abantu balina ndowooza nga bampuuga tetusobola kuleeta abantu balina ndowooza nga bano Babesigye tetusobola kuleeta abantu balina ndowooza nga bano Bakatikkiro n'abo Bakatikkiro babadde babala kudda mu byabufuzi eno ekyo kye muba mumanya tetusobola kuleeta abantu balina mentality ezo tubanga abavudde mu B ne tuddamu ne tulinnya mu B ffe twagala ggwanga kutereera omuntu asobola okuyisaamu interests zaffe ez'eggwanga okutereera nga bya ddala saawa zino ye Kyagulanyi tetwagala kutubuzaabuza tetwagala katemba yenna mu nsonga zino tetwagala kutugamba bya kisiru mu nsonga zino ekyo kitegeere tubonyeebonye nnyo baganda baffe bali mu mawanga g'Abawalabu mirambo gye basomba abaana abawala baali badde waka ne bazaala ensi yaffe neeyala bonna bali mu mawanga g'Abawalabu batya n'ofuna embuto bino ebintu bya ddala luno lutalo lwa ddala twagala Kyagulanyi kujja mu bukulembeze bwaffe tuteekebwa enkola Uganda kwegenda otambulira paka naye tewaliiwo muntu gwendaba ani asobola okuteekawo egundi ezo ani nti buli we tuteekawo embeera ey'ekisiru ate twegendereze nnyo tumekinge sure nti Kyagulanyi atuula mu ntebe buli we tukola ekyekisiru kimu bano abasajja bagenda kusigala nga be batufuga indirect ate nga twagala kugoba kibayita Musevenizimu yonna bannayuganda bangi abali ku mawanga oba oliawo nga tebandibaddeyo naye ng'oluusi embeera ye yabawaliriza okubeera nga balekawo ensi yabwe basobole okubeera nga batolontoka bagende emitala w'amayanja bangi banoonyeze ku kibuli amagala eddiba oba oliawo ng'ate abalala ekyabasibyeyo mbeera nga batya okudda Uganda nti mukwano gwange mpuliriza bandigwa ku kyokya oba oliawo bangi ne batwalibwa ne makomera sinakindi abamu ne babuzibwawo kakati mu mbeera yemu mukwano gwange mpuliriza nkukoledde akatambi n'enkunyonyola n'enkugamba emabega wali nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mukwano gwange yeeraliikiriza era ng'akatambi bw'okawulidde kati ebyo ng'omaze okubeera nga obitegeera mukwano gwange vidiyo nagambe gimpeera ekigalo bw'obanga oli mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka omukutu gwokka ogukuba ennyimba eza struggle bw'obanga olulina luteeka ku WhatsApp namba eyo gy'olaba eya AKTV management tujja kuluzannya ne bwe luba lubanja Kabaka kasalubeera nga teruvuma kubanga swagala kuvuma twagala tukole ebintu byaffe nga biri mu bwerufu nga birambulukufu nga oli tayinza kuvayo n'atwekwasa nti twavumye twatyobodde ate simanyi twakoze bino kakati mukwano gwange mpuliza ebigambo bya federo mu nsi Uganda ekigambo federo kyayagalwa nnyo Abaganda naddala babaaliwo ku mirembe giringa federo gikyaliwo kakati munnanga mpuliriza ebiseera byatambula Uganda yagibwa mu nfuga eya federo neteekebwa mu republiki wabula bano bagenderera ki okussa Uganda mu republiki era ekigambo federo kitegeeza ki era Uganda singa eri mu nsi ya federo yandibadde efuniramu wa wabula Uganda bwe banga teri mu federo biki byefiirwa kakati ebigambo bingi njagala osobola okubeera nga otuula nagambye nti kakukkalira osobola okubeera nga otegeera lwaki Uganda baagimma federo abasajja bano babalaka ki waliwo abeeyagaliza waliwo abayisaawo ebyabwe lwaki Uganda tefuna federo ng'amawanga amalala nga bw'olaba eggwanga erya Bungereza liri ku nfuga ya federo ate ng'eggwanga eryo tono nnyo teryenkana Uganda kyokka nga bangi bagamba mbu Uganda nsi ntono tesaana federo lwaki eggwanga erya Bungereza eryo nga lirya colonizing ensi Uganda lyo liri mu nfuga ya federo kyokka nga ffe abalisinga obunene tetuli mu federo eggwanga lya UAE giyita United Arab Emirates bali mu nfuga ya federo naye bw'otunulya speed kwe bakulaakulana lwaki bakula nnyo okusinga ensi Uganda ate ng'era bano tubasinga ensi ennene era nga bano tubasinga ebyobugagga eby'omu ttaka bingi wadde nga nabo balina amafuta nti bagatusinga naye ensi eno ebadde ya ddungu era mu myaka gy'ekinaana eyo gy'ensanvu yali Uganda nga yeewa obuyambi ate ensi eno eya UAE wabula kati ffe bannayuganda essaawa zino gye tuddukira okunoonya emirimu bano be twawanga obuyambi essaawa zino be batukozesa tuli mu buddu bwabwe giyite modern slavery bwe tukola ewaabwe kakati njagala owulire akatambi kano njagala owulire ebigambo bino kubanga ku AKTV twagala nnyo waako ono
asobola okubeera nga akuyigiriza naawe n'otula wansi n'omuwuliza n'omwana wo kennyini n'abeera nga ayiga mu nsonga zino Buganda ne Uganda lwaki biri bwe biti ani aleese emberebezi okuleeta embeera eno okukaabya bannayuganda akayirigombe okukaabya bannayuganda etwawanga entulege okooza bannayuganda akajiri Bungereza yabaleeta mu Republic yasigala mu Kingdom oba bajjajjaffe babawunza batya okubatuusa okubalowesa nti ekigambo Republic kirina amakulu kuleetedde example y'ensi gye bayita UAE totya oyinza okugamba ffe nga tuli akasi katono nnyo tetusobola musobola olw'ensonga UAE Abu Dhabi esinga obunene ye bwaguuga naye ate asinga obumanyifu n'okubeera ne businesses ennyingi ndowooza ye Dubai era omuntu agamba ngenda Dubai naye aba ategeeza nti agenda mu UAE oluusi aba tagenda Dubai oluusi aba agenda Ajimani Fujairah naye sebo omuntu akulaga nti agenda Dubai kitegeeza ki there is competition nti Abu Dhabi yowe Dubai agamba wadde mmwe banene mmwe babaaguuga mmwe mulina kaseti nammwe temulina kye mutugamba tulina okubalagako so muleke kuleeta bunyiivu kugamba ate yo Buganda ejja kuba efunamu Buganda eyinza okubanga efunamu nnyo naye ekigambo ky'okubeera n'ensi eyiyo nga weetegerera kiva ku bwongo okitegera bw'obanga osobola okwetegerera ng'olina amagezi agategerera agawulalira gasobola okukola ebyenjawulo Buganda eba nayo terina kyekugamba so omuntu abamatiza okubayingiza mu Republic ye we tali mu Republic ali mu Kingdom era bwakabaka ewaabwe bwe bufuga however much mugenda kulonda Katikkiro tasobola kusinga king oba queen maanyi ekitegeeza baasigala ku nnono yaabwe nakati kwe batufugira ligi yaabwe y'omupiira yesinga erinnya mu nsi yonna sente yaabwe ezitowa byotayinza na kukkiriza naye mwene embeera y'okubeera nga abantu babba bubbi sente ya ggwanga tuyinza kututya okuwona inflation tuyinza tutya okubeera ne sente etali nnafu ng'oli akera ku makya n'atwala sente nga bw'ayagala nti Anita Amongi bw'anaasigala ewaabwe mu Bukedi region oba mu Iteso region bw'anaaba mubbi nga bw'ali mu kubba obudde buno ajja kuba asuula ggwanga lye mpuga ku bubbi bw'alina kwatudde bw'anaaba mubbi ne mumuleka ajja kuba asuula Buganda wabusoga bijja kuba tebimukwatako mwe mumanyi ne omubbi wammwe Nabbanja w'ebunyoro bw'anaababba abanyoro mwe mujja kuba mufiirwa bijja kuba tebitukwatako mumanyi ne Nabbanja wammwe omubbi naye Nabbanja ajja kubba ssente ze bawadde eggwanga oba omusolo gw'eggwanga azizimbemu ennyumba Uganda yonna egenda kufiirwa so nga Nabbanja yandibadde anyigiriza beewaabwe bunyoro ku bubbi bwe mpuga ng'anyigiriza ba Buganda Anita Amongi ng'anyigiriza b'ettiiso tetugezaako okubagamba nti ebyobugagga ebibeera mu region eyo birina kusooka kuyamba bantu baabwe bebanga Busia obudde buno eyina gold aweramu $12 trillion oba $1 billion kyonna kikiri olowooza yandibadde yenkana wa mu nkulaakulana ezo sente zandizimbye amasomero ne zizimba enguudo ne zizimba amalayo tebandisobodde kujjaano okukaabira bamaama Nabbanja bamaama Kadaaga ebyo ffe byatulema twatunulira Public nti Museveni awamatuka gy'amatuse najja n'abategeera mu Public ne walifuna omukulembeze omulungi atya there is that idiot agenda okujja abasumbuwe muddeyo emabega emyaka nga 10 kati nga bw'olaba Museveni bw'atufudde kati mukwano gwange atambula n'omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kakati kiri eri ggwe okusalawo okugamba ntusituke tusabe federo yeetusaana oba tubireke kubanga tumaze okulaba nga mu nkola eya federo tewabeerawo kipooli tewabeerawo kintabuli tewabeerawo black and white kubeera nga mukwano gwange buli omu asaalimbira ewa munne naddala mu bikwatagana mu byenfuna buli muntu afuna kike okusinziira ku ekyo kyalina Katonda kye yamuwa wabula nga mwenna mubeera mu nsi emu naye nga munnange ebyenfuna buli omu afuna n'ayawulako wabula nga enkulaakulana ebeera eyanguwa nnyo kyova olaba ng'abasajja bano tebayinza kubeera nga bakkiriza enkola eya federo kubanga bano beerimbikamu ne basobola okubeera nga bano batalaaga buli wamu we baagala ne bakozesa buli kitundu ky'ensi Uganda bye baagala ne basobola okubeera nga Buganda oba Nkole oba Busoga tebagiwa bbeetu tebagiwa ddembe kubeera ng'erina omukulembeze owaayo era nga yagisalirawo ku ebyo ebyandigenze mu maaso ebyenfuna okusinziira mu kitundu ekyo ampuliriza bwe byandigenze eggwanga erya UAE libeera n'abakulembeze aba buli provinsi Dubai bayina Abu Dhabi bayina Sharjah bayina Ras Al Khaimah bayina ne Sharjah bayina ne gundi endala bayina naye babeera ne president ow'oku ntikko
era ng'oyo alondebwa mu bano mwennyini mwe bajja pulezidenti. Kakati bino abasajja bano tebabyagala kubeera nga wano mubitegeera kubanga bijja kubazibula amaaso n'okubeera nga mukaayanira oba oliawo bye mwandifunye omugabo omulamba oba omunene ku nsi yammwe naye babafugira mu kipooli ne mbeera nga muri central government nga muli mu republic olwo omukulembeze abeera omu yabeera alina obuyinza ku buli kimu obwenkomeredde. Kakati naawo bannayuganda batanda bakubeera nga bazuukukira n'okubeera nga bamanya ebigenda mu maaso oba oliawo. Kati mukwano gwange mpuliza ngenda kubeera nga nkusibulira wano wabula lunaku lwankya tukeera ffenna kwolekera Masaka. President Kyagulanyi Ssentamu Tembo eno gyagenda okubeera nga mukwano gwange asinkana banna Masaka banna Buddu Gulete Masaka asobole okwogerako nabo okulyako nabo akamere n'okubeera nga mukwano gwange ababuulira oba oliawo nti struggle ekyagenda mu maaso muve ku wolokoso samwa owa bano bamasaya simpuuga gwe bagenda babungeeta nabo Babedi Bwanika nga baagala okuyisaawo ebyabwe okubanga bano twabazuula dda nti struggle si mwe bali. Ssaabasajja Kabaka wange ali tukwatagane mwaka addako. I sign out for now. Bye bye.